Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena abagiye kumiddeko bagitafa additive yogi mbane updates ezina value mbane amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda bagamba yes it's Sheebah with the baby amawulire agatweninga ku mutimbagano ogwa social media galaga nti Sheebah kalungi azadde naye nga sisu ya Sheebah kalungi yazadde olw'ensonga nti olubuto nabadde ndabanga olutonze nga nze amazima gali nti mpoziko nga lwabadde lukulu manyiri abakyala babeera n'embuto ne zitabeera nnene nnyo naye ng'ebifaananyi byebita ebitrending akadde kano ku mitimbagano gyonna okutwalizaamu ku mukutu ogwatulira Facebook, YouTube bebimu ku bifaananyi ebitrending akadde kano era abasinga balasidde okuba nga bayozayoza Sheebah kalungi nga bamuyozayoza okuba nti nno afunye omwana ajjukira ayina faani we yamusabira n'amugamba amusabira azaale akaana akawala ka bebi waliwo faani waawo yava saidize osimanyanga kalungu yali azze ku mukolo gwaki wagwali gw'abajulizi mpaka nakati taddangayo ayagala nnyo Sheebah era yamusabira jjukira Sheebah yabadde ne press conference jjukira alina ekivulu mu gw'ekkumi ndowooza mu Okitoba ng'atandika yamusabira n'amugamba Sheebah nkusabira ozaale omwana naye ng'ekyamazima Sheebah kalungi abadde lubuto naye ng'olubuto nze mbadde ndabanga olubadde oluto eri abali bawakana nti olubuto lwa Sheebah kalungi si lutuufu olubuto lwa Sheebah kalungi lutuufu Sheebah kalungi abadde lubuto ebbanga lyonna naye nze omwana yambuuseeko manyiri abantu abataagala kwemulisa kikyalina kufaayida fayida yalina olubuto abasinga bamwekanga amaze kuzaala yalulira naye nga terulabika nnyo naye nga lwalabika naye nga lulabikako katono nnyo basinga bamwekanga amaze kuzaala kati ye Sheebah kalungi munega ebifaananyi akedde kubita ku mitimbagano gye gya social media ng'onaagamba nti mwebale kumusabira ku mukutu gwe ogwa Twitter agambye nti banange everyone thanks for praying for me mwebale kukola ki mwebale okunsabira gwe wenna ansabidde essaala ennungi nkwebaza Sheebah kalungi bw'obubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa Twitter era nga ebifaananyi munnange byebyo awo nga alina baddayi haadi be abamu ku bafaani be nga bamukulisa ka bebi bino ebintu bya ddala oba si bya ddala ebyalaali bukyanga nange nga noonya amawulire gano gansusseeko ebyaddala gano gansusseeko amazima gano gansusseeko ebifaananyi tebyo bitandika okuba nga bitrendinga banga si gwanvu naye ng'obubaka bw'atadde ku mutimbagano gwe agambe nti bafaani be mwena mwebale kumukola ki mwebale kumusabira era alina amusabidde essaala asaba Katonda naye akole ki naye amuwe kirungi gwe wena ng'osabidde Sheebah kalungi ekirungi ebbanga ly'amasi nga talina mwana agamba nti asaba Katonda naawe akole ki naawe akuwa ebirungi byerere ge mawulire agatrendinga akadde kano ku mutimbagano Fadi UG News KBTV UG ku Saneke RTV Uganda na YouTube channel zange muzifollowing temujja kubanga mugisa kubanga zonna nteekayo updates ezina value yonna nteekayo amawulire agaba gatrendinga ageesigika gwe just kiri kimu kyokka kyolina okubanga okola kusubscribing onyige kale bona subscribing anonyiga ne kale jako receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel mbagala nnyo mwena era mbeebaza ye Sheebah kalungi bwatyo bwe yazadde akaana amawulire agatambula galaga nti ka baby girl naye nga gamazima ono mwana asusseeko nze nange nga omwana wa nnakazi we yansuukakokko nsooka gamba si bituufu matu bayagenda ozuuka nga bituufu nnakazi bwe yalina olubuto naye olubuto nnakazi lulabika ng'oluto olwa Farida nnakazi we nga lulinga ng'oluto zinewuunya okuba nti azadde ate bagenda obeteeka ku mitimbagano nga yazadde nadda nga yazadde dda abasinga sinze zeka gwe kyakuba enkyukwe olubuto terwalabikanga nnyo kekimu n'olwa Sheebah olubuto lubadde lulaga lukyali luto ge mazima onange bye bitambula kadde kano ku mutimbagano bagitafa additive mbe bulungi mweraba